Nkulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Nze mukwano gwo John the Preacher. Bassebo ne bannyabo, nina obubaka eri abaweereza. Mpuliriza bulungi. Oli muweereza, oli musumba, oli mutume, oli asha mu kkanisa, okola buweereza ki mu kyaki. Njagala kwogera naawe mpaayo akaseera katono. Bwe tusoma mu kitabo kya Luka essuula eya 23 okuva ku lunya olwa 33 Mukama waffe atuuka mu kifo ekiyitibwa Kiwanga bamukomerera. Bwe baamukomerera ne waba okujeeja okunene gy'ali, abaamuvuma, abaamunyenya emitwe, abaamusekerera, abaamutyoboola, abaakola buli ffujjo lyonna erya buli kika. Luka wennyini we tuli essuula eya 23 okuva ku lunya olwa 39 Bayibuli eraga nti Yesu ono baamukomerera n'abanyazi babiri, abazzi b'emisango, aboonoonyi balukulwe ku kyalo. Omu yali ku mukono ogwa ddyo, omulala yali ku mukono ogwa kkono. Eyali ku mukono ogwa kkono naye n'atandika okumuvuma bigambo bye bimu nga bali obwedda bakozesa. Yamugamba nti bw'obanga gwe Kristo weerokole wekka naffe otulokole. Omulala eyali kugwa ku gwa ddyo, eyali ku gwa kkono eyavuma, eyali ku gwa ddyo n'amugamba nti wamma Mukama waffe bw'otuukanga mu bwakabaka bw'onzijukira. Yasooka kunenya oli n'amugamba nti ono gw'ovuma talina kyakoze, ffe tulangibwa ekyo kye twakola. Bayibuli eraga nti Yesu n'amugamba olunya olw'okumeka olwa 43 Yesu n'amugamba nti mazima nkugamba nti leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Bassebo ne bannyabo, ekigambo kino kikulu nnyo gye tuli ng'abaweereza. Mu lugendo lw'obuweereza tutomerwa embeera ezitali zimu, tuyita mu mitawaana egitali gimu, tufuna okusoomoozebwa okutali kumu, tusekererwa abantu abatusekeredde n'abatagwanidde kutusekerera. N'otuuka ekiseera n'owulira nga olinga aweddemu amaanyi. Kati ndi wano okwogera naawe omuweereza nti newankubadde oyita mu kusoomoozebwa okufaanana kutya, munda mu ggwe mukyalimu obulamu. Yesu newankubadde yali ku musaalaba, Yesu newankubadde baamujerega, Yesu newankubadde baamuvuma, Yesu newankubadde baamutyoboola, Yesu newankubadde baamwogerera, n'abaali mu mbeera y'emu nga gy'ayitamu, abaali naye ku musaalaba, era mwana wattu tekyagaana oli nga naye ali ku musaalaba gwe gumu ne Yesu kwali kumuvuma. Naye newankubadde kyali bwe kityo, ono eyakyuka n'ategeera Yesu kyali, Yesu yamuwa obulamu wadde yali ku musaalaba. Kati ndi wano okuzzaamu amaanyi musajja gwe nawe omukazi gw'omuweereza. Ekkanisa kituufu baabawadde ekibaluwa ekigijjawo awo. Abaana bo kituufu baawummudde nga tebaleese ripooti kubanga ku masomero bakubanja. Muwala gwe wabadde ofunye omusajja agenda okuwasa n'akuyiwa, wamenyese omutima. Oyina amabanja gakwetuumyeko n'ebintu bye baagala kubitwala. Embeera eyo gy'oyitamu ndi wano okugamba nti Mukama waffe ayogera naffe, newankubadde nga byonna tubiyitamu ebifaanana bwe bityo, Yesu akyali naffe. Eggulu likyali sayidi yaffe, munda mu ffe mukyalimu obulamu, tukyasobola okugaba obulamu eri abatabuyina. Nsaba Katonda aggule emmeeme y'omusajja n'omukazi awulire ebigambo bino. Mmanyi nti bwe tuyita mu muyaga ne mu kusoomoozebwa okutali kumu, bassebo ne bannyabo, omuyaga ogwo gukuba okukkiriza kwaffe, omuyaga ogwo gukuba omuliro ogubadde mu ffe, omuyaga ogwo gukuba ekyo ekitudde mu ffe, ekibadde kituwaliriza okukola bye tuteekeddwa okukola, n'owulira nga olinga omupiira gwe baggyemu omukka. Ndi wano okupika nate, si nze naye Mukama waffe ayogera mu nze gy'oli. Ddamu amaanyi, Katonda akumanyi. Ebizibu by'oyitamu, emitawaana gy'oyitamu, embeera z'oyitamu, si ze ezisalawo oba eggulu likumanyi oba terikumanyi. Ndi wano okwogera naawe nti eggulu likumanyi, lyakutuma, lyakwesiga, likukakasa, lyakukoonera mu sitampu. Yimuka tuddeyo tukole. Ngenda kuwa omuweereza ow'okubiri. Omusajja ayitibwa Pawulo agenda abuulira enjiri mu kitabo ky'ebikola by'abatume essuula ey'okumi bikola by'abatume 16. Bw'abuulira enjiri waliwo akawala akaaliko emizimu, bw'ova ku lunya olw'16 okukka wansi, katambula nga buli kiseera kamugamba be bano abasajja ba Katonda, be bano abasajja ba Katonda.
olumu n'ategeera nti ekimuwaana si Katonda, mizimu gye gimuwaana n'agigoba. Bw'amala okugigoba olutalo ne lugolokoka, abaali bamukozesa, abaali bamufunamu ssente ne bagolokoka, embeera n'egolokoka ne bakwata Pawulo ne bamuteeka mu kkomera. Eyo nayo njiri ndigibuulira olulala, ndigibuulira, si buli yakuwaana nti Katonda. Era neewuunya nnyo abantu abalowooza kubanga bampaanye ndi w'amaanyi. Nedda, emizimu gisobola okukuwaana nga gyagala ozikirire. Kano akawala kaaliko eddogo, kaaliko emisambwa nga gye giwaana Pawulo. Pawulo yagigoba wadde nga emizimu gyali girabika ng'egyogera ekituufu. Gyali gyogera kituufu, naye Pawulo yagigoba kubanga gyali gyagala kumuzimbamu amalala. Kaakati eyo njiri ndala. Naye Bayibuli eraga okuva ku Lunyole 19 bakutte Pawulo, bamututte mu balamuzi, bamusibye mu kkomera. Ekiro Pawulo ne Siira ne batandika okusaba. Bwe batandika okusaba, Bayibuli eraga nti enzigi z'ekkomera ne zeggula, ekikankano ne kibaawo, enzigi ne zeggula. Bayibuli egenda maaso n'eraga omukuumi w'ekkomera ku 27, Bayibuli egamba bw'eti, omukuumi w'ekkomera n'azuukuka. Bwe yalaba ng'enzigi z'ekkomera zigguse, n'asowola ekitala kye n'agenda okwetta, kubanga ng'alowooza nti abasibe babombye. Yali alowooza badduse. Kati wuliriza 28. Naye Pawulo n'ayogera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba nti weekola kabi, kubanga ffenna tuli wano. N'asaba ettabaaza, n'adduka n'ayingira n'avunnamira Pawulo ne Siira ng'akankana. N'abafulumya ebweru n'agamba nti bassebo, kiŋŋwanidde kukola ntya okulokolebwa? Ne bamugamba nti kkiriza Yesu Mukama waffe, kkiriza Mukama waffe Yesu onoolokoka ggwe n'ennyumba yo. Ne bamubuulira ebigambo bya Mukama waffe ne bonna abaali mu nnyumba ye. N'abatwala mu kisenge ekyo ekiro, n'abanaaza emiggo, n'abatizibwa ye n'ennyumba ye yonna amangu ago. Olaba, basibe naye bakyasobola okugaba obulamu. Okubanga bakugobye ku mulimu si kyekitegeeza nti oli mwana wa Katonda. Oli mwana wa Katonda, oli muweereza wa Katonda. Eggulu likumanyi, Katonda akumanyi, mu bitabo by'eggulu mw'oli. Embeera zitunyigiriza bassebo ne banyabo, n'otuuka ekiseera n'owulira nga eggulu eritali ku lulwo. Naye nafunye ekigambo kino kyambagudde, n'empulira nga nteekwa okukigabanako naawe. Bassebo ne bannyabo, Yesu ku musaalaba yali akyalina obusobozi obugaba obulamu. Pawulo mu kkomera yali akyasobola okubuulira enjiri. Lwaki ggwe nga bakugobye ku mulimu owulira nga n'enjiri ekuswaza? Oyo mulabe. Kaakati tugenda kumukunkumula tukagamba akasajja, twakutegedde, twakuguddemu, tokyasobola kutusiba nate. Nedda. Tuzzeeyo okukola ekyo ekyatuyitibwa, tuzzeeyo okukola ekyo Katonda kye yatutuma okukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wuliriza nno omuweereza. Pawulo agenda mu maaso mu kitabo ky'ebikola by'abatume essula eya 26. Ono Pawulo yali musajja muzibu nnyo. Pawulo munnange, era tebamukutte, tebamusibye. Yamala emyaka 2 mu kkomera Pawulo. Bamututte mu lukiiko. Kabaka Agripa atandise okumuwozesa. Pawulo awoza ababuulidde enjiri ku lunyiriri ngambye ebikola by'abatume essula ya 26. Kati ku lunyiri lwa 24 Bayibuli egamba bw'eti, bwe yawoza bw'atyo Fesuto n'agamba n'eddoboozi ddene nti, olaluse. Pawulo okusoma kwo okungi kukukyusiza okuba omulalu? Naye Pawulo n'agamba nti siraluse Fesuto omulungi ennyo, naye njogera ebigambo eby'amazima eby'obuntu obulamu, kubanga kabaka amanyi ebigambo bino gwe njogera mu maaso ge n'obugumu, kubanga manyi ebigambo bino tebyekwese eri kabaka n'ekimu, kubanga ekyo tekyakolebwa mu bubba. Okkiriza, wuliriza, okkiriza bannabbi Kabaka Agripa, manyi ng'okkiriza. Agripa n'agamba Pawulo nti oyagala okunsendasenda onfuula omukristaayo? Pawulo n'agamba nti nandisabye Katonda olw'okusendasenda okutono oba okunene, si ggwe wekka, era naye ne bonna abampulira leero okufuuka nga nze awatali kusibibwa kuno. Okiraba,
Pawulo musibe naye akyayina obuvumu, akyasobola okulangirira, akyasobola okwogera, akyasobola okugamba nti Yesu alokola era awonya. Naye ffe bassebo ne banyabo, embeera bwe zitabuka, bwe wabaawo ebigolokose, obulamu bwe bukyukamu, emirimu egifa, mabanja bwe gajja, abaana bwe batasoma, omuvubuka bwakuyiwa, omukyala bwakuyiwa, n'owulira nga obuweereza bukutamye, n'owulira nga kwaye ekutamye, n'owulira nga tebikyagasa, n'owulira nga obulamu butabuse, n'owulira nga tekikyagenda, tokyasobola kweyongerayo. Ndi wano Katonda antuma okwogera naawe. Kino si kibuusabuusa. Katonda ayogera naawe. Ddamu amaanyi mwana wa Mukama. Ddamu essuubi mwana wa Katonda. Ddamu amaanyi gwe abadde aweddemu amaanyi. Ddamu essuubi gwe abadde aweddemu essuubi. Golokoka, leka tugolokoke. Weekunkumuleko enfuufu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kino tekisoose kubeera ku ggwe. Abasajja abaatusooka byababaako naye baayimirira. Basobola okuwangula. Abange singa yenze oba singa yeggwe nga gwe Sadraki, Mesaki ne Abedunego ne bateekawo ekikoomi ekyaka n'omuliro ne bakugamba nti kuvunnama buvunnami, bw'onoovunnama n'omuliro nga gukuleka okwokya, bw'otoovunname tugenda kusuula mu kikoomi. Wandizizzaako ki? Nabirowoozezzaako, mbirowooza na kaakano. Bwe bigaba nga amabanja gasobola okuvumbagatira, n'owulira nga olinga asaanawo, n'owulira nga olinga aweddewo. Bwe kiba bassebo ne banyabo okugoba ku mulimu, kikumalako emirembe, n'owulira nga aweddewo, singa ekikoomi ekyo kyabuliwo, kubanga ogwo nagwo muliro, naye si gwabuliwo. Bano abasajja baayingira mu muliro ogw'obuliwo, naye Mukama waffe teyabaleka. Singa nze Danyeri, singa gwe Danyeri ne bakugamba nti bw'otoosinze kabaka tukusuula mu mpuku mu kinnya eky'empologoma ezirumiddwa enjala okumala ebbanga, wandikoze otya? Bwe kiba ng'omulenzi obulenzi okuyiwa, ate ng'olumu Katonda akutaasizza abadde agenda kubonyaabonya. Nze nno ŋŋamba nti omulenzi okuyiwa Katonda akutaasizza nnyo, abadde ajja kubonyaabonya. Naye bwe kiba nga omulenzi okuyiwa kikugaana okuddamu okuweereza mu kwaya, kikusiiwula obutaddamu kwesiga bizigo, kikukoza n'amagumba ne gadda ku ngulu, kikuleetera obutasanirira nviiri, abamu otuuka ne kussa obutasenya mannyo. Abange n'owulira nga ne Kristo alinga akutamye, okufiirwa n'ofiirwa omwagalwawo. Abamu mwava Katonda lwakufiirwa baagalwa. Wafiirwa, maama wo yakufaako, taata wo yakufaako, baganda wo baakufaako, wafiirwa. Kale wafiirwa. Kituufu omuntu yali wa mugaso gy'oli, naye wali okirowoozezzaako nti gwe okumufuna tolina maanyi ge wateekamu. Ojjukira mu Yona bamutume Nineevi ajeema, Katonda amusuula mu kyennyanja. Eyo sitoole mugimanyi. Bamala bamukasuka bamuteeka e Nineevi. Bw'atuukayo abuulira enjiri mu bukambwe ne mu busungu, ayagala kusalira abantu b'e Nineevi omusango, baffe bafaafaagane. Bayibuli eraga Katonda n'abasonyiwa olw'ekisa kye, kubanga Katonda ye Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Ne kiruma Yona. Bwe kyaluma Yona n'atuula wali mu musana, Bayibuli ega nti yalina n'ekiwalaata, omusana ne gwokya mu kiwalaata kya Yona. Katonda n'ameza ekiryo mu ddakiika eyo ne kibikka Yona, n'asanyuka nnyo. Waayita akaseera katono, Yona omusana, Bayibuli egamba nti olubugumu olwava ebuvanjuba ne lwokya ekiryo ne kikala, oluweewuweewu ne lufuuwa ekiryo ne kivaawo. Yona n'anyiiga nnyo. Katonda n'amubuuza, oyinza otya okunyiigira ekiryo ky'otaakoledde mulimu gwonna, naye ate ggwe n'onyiiga n'osunguwala kubanga ekiryo kikaze, naye ate nze nemba nga sisobola kusaasira bantu bange. Bw'obanga olumwa ku lw'ekiryo ky'otakoledde mulimu, ate nze yakikola. Kiki lwaki ndeese esitole eyo? Kukulaga nti newankubadde onyiize nnyo kubanga omuntu oyo yakufaako, naye njagala kutegeeza mu kumufuna, oba ye muzaddewo okukuzaala, oba ye mwana wo gwe okumuzaala, oba ye bbaawo okukuwasa, oba mukyalawo gwe okumufuna akufumbirwe, tegaali magezi go. Katonda ye yamukuwa. Kati bw'aba yamukuwa yamweddiza, lwaki ate onyiigire yamukuwa okumukuwa oba okumutwala? Okitegedde? Siringa agamba kibi tekyali kibi, kyali kibi. Nange kyannuma kubanga nali nfiiriddwa kunafiirwa omwana wange omubereberye. Bankubira essimu n'engwa ekigo, saamanya na kumanya bwe nagwa. Naye bwe tutuula wansi n'olowooza n'ogamba naye nateekamu magezi kiyinza okuzaala omwana ono.
n'okizula nti olina magezi gonna kubanga eri abagagga balina ssente nga tebalina baana eri abakoze buli kimu kyonna nga tebafunye baana naye gwe just eddakiika 5 10 2 3 4 n'ofuna omwana kati magezi kigwateekamu kati wabanga Katonda yamukuwa mweddiza lwaki okumutwala kwe ate kukujja kwoyo yamukuwa agenda okwongera n'abalala sinakini nga yabakwongera dda kale omuzadde yagenda taddawo ye taddawo naye ate lwaki kikujja ku Katonda lwaki owulira nga tokyasobola na kuweereza Mukama waffe yali ku musaalaba Pawulo yali mukomera n'abalala bangi naye baasigala bayimiridde nga bali ku sayidi ya Katonda kati ndi wano okuzzaamu amaanyi olw'ekigambo kya Katonda leka tugolokoke nange agayogera ngolokoka kaakano kubanga waliwo emitawaana lwegikuzingako n'owulira nga kiringa kibulangite ekikukutte n'owulira nga amaanyi gakuweddemu n'ogamba ngenda kuzzaamu nti essuubi abalala nga nze ndi bwe nti naye njagala kutegeeza Katonda muggwe yateekamu obulamu bw'abanga Yesu muggwe mwatuula njagala kutegeeza muggwe mulimu obulamu ne bw'oba olina engatta emu osobola okusabira omuntu omukisa n'agaggawala kisoboka osobola okukyusa obulamu bw'omuntu newankubadde gwe birabika ng'ebikyagaanye wadde tonazaala mukazi gwe osobola okusabira omuntu n'aba olubuto kisoboka n'olwekyo leka tuddemu amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu golokoka kiseera kya kugolokoka kkiriza nsabeko naawe Katonda kitaffe omuyinza w'ebintu byonna omwana wo oyo ow'obulenzi n'ow'obuwala mutadde mikono gyo musabira mu linnya lya Yesu manyi nti ayita mu muliro naye ng'ekigambo kibwe kyogera mu kitabo kya Isaaya sula ya 4 oba 2 noga nti newankubadde nga tuyita mu muliro onoobanga naffe newankubadde nga tuyita mu mazzi amangi onoobanga naffe newankubadde nga tuyita mu kusoomoozebwa okunene onoobanga naffe Mukama nkwegayiridde Katonda omuyinza w'ebintu byonna golokosa omukazi oyo n'omusajja oyo gy'abadde agwiridde gy'abadde agwereddemu amaanyi gy'abadde anafuyidde gy'abadde awulira nga takyasobola gy'abadde awulira nga takyayinza kweyongerayo ng'olugendo lufuuse ng'omusaalaba lumuzitoweredde mu linnya lya Mukama waffe Yesu nsaba okugolokoka leka ebigambo bino Mukama bigolokose omusajja oyo omwoyo omutukuvu mugolokose yogera n'omukazi n'omusajja oyo eyabuliranga enjiri ku street nga takyagenda leka amaanyi ga Katonda gamugolokose oyo abadde Mukama aweddemu amaanyi amaze emyaka mu kanisa naye talaba musajja amuwasa ekyo nga kimumazeemu amaanyi abadde anaatera nakwefumbiza abadde awulira nga anaatera kugenda nkwegayiridde muyambe mu linnya lya Mukama waffe Yesu njogedde ekigambo mu matuuge leka kiyingire omwoyo omutukuvu kituuze mutima mu linnya lya Mukama waffe Yesu nkwegayiridde Katonda atuula mu butaggwaawo omukono gwo ogw'ekisa guwanirire omukazi oyo omukono gwo ogw'ekisa guyambe omuntu oyo mu linnya lya Yesu wabeerewo ekisa ekitali kya bulijjo ekimubagula wabeerewo ekisa ekitali kya bulijjo ekimuyamba okuddayo okukola ekyamutumirwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu wabeerewo omukono gwo ogw'ekisa ogumuwanirira mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda ow'ekitiibwa okole ng'okwagala kwo bwe kuli Mukama Katonda ow'ekitiibwa okole ng'ekigambo kyo bwe kiri Mukama Katonda ow'ekitiibwa wabeewo ekisa ekimusisinkana mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mukama otwale ekitiibwa n'ettendo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu weebale Yesu gwayagala okulokoka ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu nkwebaziza kubanga mpulidde ekigambo kyo era nsazeewo olwaleero okulokoka nzikiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange nti ndokose amiina bw'oba ozzeemu ebigambo ebyo olokose osobola okunsindikira ka message ku 0702 143965 0702 143965 mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mukama akuwa omukisa Mukama akole bulungi nkusabidde oyite mu muliro ogwo nga enviiri zo teziyidde era nga towunyizza mukka ku ngoye zo mu linnya lya Mukama waffe Yesu ekitiibwa n'ettendo Katonda akitwale mu Kristo Yesu